Your Worship, for record purposes, I'm Rona Akunda, Assistant Superintendent of Prisons from Rosella Women Prison. The two accused persons are here. However, the two we brought them, that is Nares, Olivia, and Empire Heaven, but they are not doing well. We have informed the station, and the ambulance is on its own way, so they cannot make it. They are still in the cell. They're in the cell? Yes. They can't be in court? They are not doing well. One is vomiting, another one has pressure and has gotten examples. What are their names? That is Nares, Olivia, and Empire Heaven. That is dead. Your Honor, it's just not enough to allege torture. It is defined by law. Are all granted a non-cash bail of 2 million shillings, and all their sureties, whom I have found to be substantial, are bonded at a sum of 2 million shillings non-cash as well. This cannot be the case in the circumstances in respect of 820, whose health was visibly in a very bad condition. Noting that investigations are still ongoing in this case, and the fact that the accused persons are still enjoying the right to a presumption of innocence. Application twagikola dda yali oral
genda mu maaso olw'ekitegeeza kuteekamu mu buwandiike ekirungi obujulizi badde batusaba kati abantu baffe tubalina tusobola n'okubatwala mu basawo ne balaga ebiwundu bimaze ebbanga kibiri so obujulizi bwe buli sikyakwekweka kyekyo wakinkubuulira nti omuwaabi wa gavumenti naye bimulemye okuddamu okulaga nti bano tebasaanidde kuwaaki beeni tugenda kusinziira ku ekyo tugenda kuteekamu form application egamba nti guno omusango tegulina kugenda mu maaso ng'amateeka bwe gagamba kubanga ne kkooti ekitadde mu rulingi yakyo nti waliwo abaatulugunyizibwa kwesinzidde newankubadde omujulizi ombadde bagamba nti tasaanidde okukola ki okumuwa beeri n'ekirala kkooti eteekiriza kyetuyita judicial notice ti n'ababiri wano mu kkooti ng'eraba bagiddwawo ambulance nga state yennyini yegamba bano balwadde bayi kati abalwadde abayi bujulizi ki obusinga obwo era kuba kumenya mateeka musango bugenda mu maaso ng'embeera eya bulijjo tugenda biwakanya naye kati tugenda kuteekamu form application. Abasajja okubanga bakuba abakyala kikola kikyamu nnyo abakyala tebalina kukubirwa naddala ng'omuntu talina kisi kyonna kyaba alina oba kyaba akutte kubanga oba yedifending oba kine just bare hands ze babeera balina okubanga batulugunyizibwa bwe batyo nze Juliet Nanteza bwe balina bwe bagenda ayimiridde ku magulu ge n'agamba nti abantu bano bakubwa emiggo era beetaaga kugenda kufuna bujjanjabi era n'agamba n'emisango egibavunaanibwa misango gya buntu era basobola okugiwoza nga bava bweru n'olwekyo tuli basanyufu olw'okuba ndi bannaffe batuwadde era tugenda kuddayo nabo tulabe nga bajjanjabibwa naye ate twongera okukubiriza gavumenti erekeraawo okuwa abapoliisi amaanyi okulinnya eddembe ly'obuntu ffe ng'abalwanizi b'eddembe twongera okukirwanyisa era tujja kukirwanyisa paka nga Museveni kwerinda abantu abalina obuvunaanyizibwa okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ne badda ku bantu be balina okukuuma ne batulugunya ne babakuba n'obadde nga tufunye ebbeiro baganda baffe abasinga obungi bali ku bisago bakube n'ekyekyo tukivumirira nga tukimanyi bulungi nti abatufuga bagenda mu nsiko lwakulwanira eddembe ly'abantu kyennyininyini kye bagenda okulwanira kye baliko kye bakola n'olwekyo tubalabula ogusembayo tubagamba nti abantu bennyini be bamu be bakozesa okujja gavumenti y'obwete mu buyinza bakyaliwo n'ekyo ebikolwa bye bakola babikole nga tugwa ebyo byekola nakyemala abaweddemu ensa atandika okukola ebintu ebitajja mu myaka gye atandika ekisooka bawantondo kati ngaffe bamubiri tetugenda kutiitiira era wano wenjaga okumya bannayuganda mwenna ekiseera kituuse tubeere solid ekiseera kituuse tuyimire ku magulu gaffe naye ekisinza okumalamu amaanyi ye state nakuze mu myaka bw'oba omwetegereza naye olaba engeri gy'abadde abalaatamu omuntu okuba nga atandika n'okukwesyoninga ambulance emututte abadde agala amala kufaali okamulya obaso ebyo byonna kyekikeezako okulaga nti gavumenti eno ekooye tekyalina kyegamba bannayuganda ate mu buseera obutali bwawala nnyo egenda kuvaako wanono wengambira abasatulite mwebeereremu twabagamba kakadde kamu asookerwako kati tumanyi asembayo mulaka waggulu naye asookerwako kaba kakaddaaka so mwebeereremu mujja kusajja bannayuganda tulwanyise nakyema ab'ebitongole ebyokwerinda n'osamba nakazadde w'eggwanga mu lukindo era bino ebikola ebigenda mu maaso byonoona ekitiibwa ekya ssemateeka mu ggwanga lino Uganda. Tusaba ab'ebitongole ebyokwerinda muleme kuyisa bannansi ng'ebisolo.